Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Mutambula n'okumanya. Gwe munnabyamizannyo ali eyo. Sembera kumpi. Tukoleredde ekisaawe ekisinga obunene ku ssemazinga wa Africa. Ekisaawe kino ekya FNB obadde Calabash obadde Soccer City. First National Bank Stadium oba mu bufunze ekya FNB Stadium era nga kimanyiddwa nga Soccer City obadde Calabash. Kisaawe kya muzannyo gwa mupiira gwamu ne rugby nga kisangibwa mu Nasarek mu maserengeta ga Soweto mu kitundu kya Johannesburg mu ggwanga lya South Africa. Ekisaawe kino kyazimbibwa mu mwaka gwa 1987 era kyaddamu okuddaabirizibwa mu 2010 okwetegekera obulungi empaka za World Cup. Bwekyaddaabizibwa kyateerezebwa ne kifaanana ensuwa ya Africa oba endeku omuzungu lyetadde Calabash era kwe kwava lino erinnya eryadde Calabash. Ekisaawe kino kyagaziyizibwa okuva ku bantu bekyali kituuza 8,958 okudda ku bantu 9,436. Ekisaawe kyadde Calabash kiri wansi wa Stadium Management of South Africa era nga ge maka ga ttiimu ya Kaizer Chiefs FC ezanyira mu kibinja ky'ababinyora mu South African Premier League. Kizanyibwamu n'emipiira egy'omuzinzi egya ttiimu y'eggwanga erya South Africa the Bafana Bafana. Kyatumibwa FNB oba First National Bank Stadium okuva lwe kyaggulwawo mu mwaka gwa 1989. Kino nno kyava ku bukwakkulizo obwaliwo wakati w'eggwanga lya South Africa ne National Bank. Zino ze zimu ku mpaka ez'amaanyi ezizanyiddwa mu kisaawe kino. Empaka za Africa Cup of Nations oba AFCON ezali ku 1996 era nga ekibinja A empiira gyabwe gyonna bagizanyira mu kisaawe kino. Mu kibinja kino mwalimu amawanga okugeza South Africa, Cameroon, Egypt wamu ne Angola. Empaka ezaddirira ez'akamalirizo wamu n'ez'akamalirizo South Africa mu yawutulira Tunisia goals zali 2 ku bwereere. Empaka za FIFA World Cup mu 2010 ekisaawe kino kyadde Calabash kyatuuza omupiira ogwaggulawo empaka zino wakati w'abategesi abano mwe mulina omupiira ogutaliva ku maaso g'Abafirika. Uruguay yakuba banafu abagana mu kusimula obusaale agenda okumaliza eddakiika 90 ng'omupiira gweddemu kwemu okuyingira penalty. Uruguay neewangula era mu kisaawe kino mwazanyibwamu ne final y'empaka zino nga Spain ekuba Abadutch oba Netherlands goal emu ku bwereere yateebwa Andres Iniesta. Empaka za Africa Cup of Nations eza 2013 era nga ekibinja A omuli South Africa, Cape Verde, Angola wamu ne Morocco mwe bazizannyira ne final nga Nigeria ewangula Burkina Faso goal emu ku bwereere.
amaka ga Kaizer Chiefs gano gagalibwa nnyo okukozesebwa mu Soweto Derby wakati wa tiimu esibuka mu kibuga Soweto, era nga guno guba mupiira gwa vaawo mpitewo wakati wa Orlando Pirates ne banafu aba Kaizer Chiefs. Mu May wa 2018 tiimu y'omupiira ya Mamelodi Sundowns mu yakyaliza banafu aba FC Barcelona gye mumanyi obulungi okuva mu ggwanga ery'Abaspaana mu mupiira ogw'omukwano ogwali ogw'okujjukira yali omukulembeze eggwanga lino omugezi Nelson Mandela. Muzanyiddwamu empaka za rugby eziwera ogeza empaka za rugby championship mu 2012 wamu n'endala nnyingi. Abayimbi wamu ne ziband bajumbidde nnyo ekisaawe kino ogeza Lady Gaga, Kings of Leon, Justin Bieber, Rihanna n'abalala. Bannayuganda bangi ogeza Dennis Masinde Onyango, Moses Waiswa, Geoffrey Massa, Alan Katerega bali bazanyiddeko mu kisaawe kino. Hudson Kigozi, MRU TV, tambula n'okumanya.